One girl with a vodka, the other one a tonics. I reach for my wallet. Mukuliko ennyo mukumulako programu ekyali ya kifasalira nyongera babuuzaako n'okubeebaza n'okubagamu bali kutuuka mu mwaka mpya ekyali Bukedde TV era nga tukyali wano tuzze n'enkuba mpya ya Shades tuzambadde era mutulabe bwe tufaananye naawe azeetaaze ayagala okubeera ng'otambula n'omulembe weerabirira omanya kiki ekiri ate mu Kampala ekyokubeera nga tulaba tukulaze Shades. If you got the money, then there's no wahala. Go ahead and holler. You can call my phone. Tulina kika ekirala ekya transparent oba Shades ezitangaala olowooza zisinze kwettanira wawa? Osobola mbala oli mu club ng'oclubinga. Yeah. Gwe omukyalo oba omwami ayagala okubeera mu club nga bakulaba osobola okwambala transparent shades oba shades ate ezitangaala era ojja kubeera ng'olabikako nga modo waffe tuzirinako era ewalala tukulaga variety oba tukulaga ebika bingi nga bwe twagambye nti gwe kiri eri gwe okubeera ate nga weerobozaamu n'omanya kiki ekisinga okubeera nga kigenda ku face yo ziri mu shapes ez'enjawulo ziri mu colors ez'enjawulo kakati zino ekika kya shades nga zino gwagenda mu club ng'oli mukyala olina ka skin ko olabika bulungi osobola okubeera nga wamma ozeyambalira faayo nnyo ku lipstick g'oteekako ebiseera ebisinga oteekako lipstick ali dull ate n'oteekako ne shades eziri dull kiyinza obutavaayo bulungi oba ojja kuzigira kakati olina okuteekako ku shading eno n'oteekako lipstick nga yes ayaka ekintu nekisobola okubeera nga ate kivaayo bulungi nnyo gwe modo senga bagambye senga oguze obwo olina butwalawo ku beach mba ndabanga nnyuma tutera mukono akalala if you don't want black and red osobola okukola black and white kaneno nsuubira nsobola mbala nga ngende Dubai. Yes. Kiki kyoyinza okwogera ku shades omuntu wakubuuza nti biki omuntu byalina okukola senga aba yefuna shades nga ayagala okubeera ku mulembe ozima kinga otya Yotalina kukola kusibanga noyambala shade ennene ate n'osiba ebibiri nga bingi nnyo ku mutwe ne bizimba nnyo so omuntu wa face engazi alina okwambala nga bushade butinitini okugyayo sikini ne lipstick abeere nga mulungi nga ne sikini yagikozeeko bulungi ate owakafeesa akarawundi ayambale akatonotono ayambale shades nnene abeera ayambalayo entono okuvaayo obulungi ekifeesa ekinene ayambala ebinene ayambala butono akafeesa akanene alina kwambala owakafeesa akanene alina okwambala bulungi shade nga nnene owakafeesa akakini ayambala ennene kati shades kiki ekya kyolina ekipya kyoyingire nakyo omwaka On contract. I'll afford you. Tulinawo Gucci kubanga ze ziriko. Lwaki endala zirimu ebimuli endala butterfly endala ziringa bisiki nati zibeeramu enjawulo different olowooza zirina ekirungi kyezigenda okwongera kunyuma kw'omuntu oba ku ndabika ye yes era zibeerako ekirungi endabikayo baga gyokutte faanana etya kujja olugoye lw'oyambadde n'olabika rangingira mu ssente nga meka tulinawo emitwalo 7,800 n'okudda wansi kati mufaayo nayo nti weba ndi wakala bweti ninakwata nsawo yakala bweti ekyakala ku baaga tekyalibaddewo nnyo naye okusinziira woyambadde ne baaga gyokutte olowooza zaawukana ki ne baaga zetubadde nazo 2017 16 gira emyaka emabega zaawukana kuba kati zino mpya kuba ze ziriko Gucci yaliko ate kifuula ez'enjawulo osobola tujja eno bagikoze bati kigifuula kyanjawulo eno eri bweti erinamu kapaasi munda oba ogisumula okalaba oti tulinamu baga yaffe kapaasi tulinamu ne chain osobola okukwata chain Do me a favor.
tugenda mu maaso n'okubeera nga tulaga ebyenjawulo ebipya oba ebirungo ebyabagaza okubeera nga bateeka mu nsawo zaffe. Tubadde tukwata ensawo nnyingi nnyo naye ate zino bagambye nti ze zirokize 2:18 bw'oba nga oyagala ekintu ekipya naddala ensawo waali wano ali kubeera nga agikutereereza. Osobola ogikwata mu mirundi ebiri, osobola okukwatako kano ka paasi era nako tujja kalaba kasawo katono kabeera mu nsawo oba n'osala okubeera nga gw'okwata ensawo yo ennene. Ensawo yaffe eno tugikwata bwe tuti, osobola ogyambala bwoti paasi n'ogiteeka munda oba n'ogikwata. Ensawo yaffe nga tugitunda emitwalo 7. Ekyenjawulo kyeriko nti yo osobola ogisiba bwoti, tebasobola kubba omubbi. Kati eri mu material ki? Eri material ya eri mu leather. Okay. Ensawo nnyingi nnyo naye twagala tulabemu gwe designer bw'oba okutte ensawo eriko oyinza kufaanana otya. Genda mu maaso n'okutulaga ensawo ey'enjawulo eddala. Tulinawo ensawo yaffe bweti nayo nnungi, osobola ogikwata n'okwata handles oba n'oyambala chain. Kubanga yo ayakula